Bigambo byonna bye twabuuliridde Dr. Kulu byonna omwami akuswaziza homanda we era yo elanti woman you studied too much. Dr. Kulthum Engineer Akram bazzeewo beddinganya oluvannyuma lw'okutuula n'abakulu mu meeting gye nassomodde ngenda kubanga njikuwa awujjukira Kulu yabadde yeekyaye ng'agamba omusajja ono answaziza ekimala kati njagala ombule mu comment section bw'omala okulikinga omusajja bw'akola ebyo Akram byakoze gwe oyinza kukola otya abakyala njagala tunyumemu awo mu comment section. Era biki Dr. Kulu guma okwana avuddeyo ye n'omwami we ne batugeya ne batukolera posti empanvu ennyo n'amugamba wamma mwami wange ow'eriiso amazaalibwa amalungi. Mulekwa yeyongedde okuswala naye aswalira ddala naye siswala era ku lugendo lw'okubulira Dr. Kulu kwendi mukwano n'avaayo n'agaba YouTuber ne batikitooka mwami wange lwaki tebatwagala neŋŋamba maama nnyabo tuswadde kane mu kibira naye nze siswala muwala wa Zainab wakiri nfiira ku lubimbi ng'omulimi omumwa guno ate kali banajja natuyita abasezi avuddeyo omwami we ne beeweekinga amazaalibwa ne balyoka batukubira akakule tuswadde. Ate omukyala oluvannyuma information eriwo anti bayogedde n'abakulu ne boogerezeganya ne bamugamba omusajja muwe last chance. Kakati mu last chance eno yatandikiddewo nga bulijjo ku mazaalibwa ge ag'olunaku leero happy birthday Engineer Akram atandikiddewo kusabula abamawulire babloga na bonna aboogera relationship yabwe wadde nga ekituufu kiri nti bano babadde baawukanye wabula ng'ate wetwogerera kwe kuddingana kwe nkugambye meeting eyabaddemu abakulu ngenda kuwalwasa awo maaso ebyaddala ennyumba ye agyemenyedde gye yazimba. Kakati happy birthday omwami wange ow'eriiso Hajjati Kulu agamba omwami we Engineer Akram era n'agamba ndowooza fitina ogirabye mbu deportation buuza ba YouTuber kyewabatwalira okisasule osanga banaanayiza ku views ewalala enjoy your birthday mwami wange Akram Engineer gumiisiriza musajja wattu may you live longer to see your great grandchildren. My goodness soko laberwasa eno love simanyi gyegenda kugwira wabula soko mbulire naye ddala omugambo gutusaze guno omwaka mugamange lwasa oyingira mu nyumba enjwa tebanzikulira wagizimba ate omukyalo ne bagoba mu bugobi Baka jisawe na oli ku lubalaza kutudde. Ekyo cyane kisaidi wali. Nesiwe bikirimu. Mu butuufu bagigoba mu ennyumba. Bangambye nti oyina ennyumba gy'otunze ya mukyala wo bituufu. Kati byomenye katula kyo gimenya ate. Ate byomenye. Omenye ki? Kati lwaki akugaana okuyingira mu nyumba ye? Ate waliwo kiripu gyendabye video nga oli mu kusayininga endagaano bakwasa ssente okutta ssente mu ngalo zibadde zaakyo badde osayininga ki? Waji? Obadde bakubaganya? Apartment y'omurembe ngenda kuzimba flat obenga wonyeza obadde byala isi byagalawo ayo olumu naye ng'ebiseera ebisinga omuziki tubanzikulira kati obayo tukulabye abakugulidde ayise waggulu kiki anti era tebanzigulira nze wano lwaki simanyi munnange
Gwosuubira kiki? Kyaweka omukyala tanjagala alina. Ama w'abaana? Simanyi bw'onaamulawo n'azimbuuza mwali muntu omu. Kubanga ne bagaana okugulawo. Mpaka obwembadde nabwo babuuse ne bagw'omunda. N'osalawo okola otya? Nsalawo n'omenyera neza emmotoka eyoliwo ebicaafu byonna. Kakati nze ku lwange ebizibu byange byanjawulo. Kati sijja kwekwasa nti abantu abalala mukole ekifaanana nga kino nga kyenkoze. Kisinziira enneeyisa gye bweyisaamu. Bw'eba ssente yange gye nakola eri wano tosobola ate kuŋŋaana kuyingira. Nsooka kinkoze bino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteeddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwe